obusinje butukurwanirira Isingiro South nyindo banzo ndebe habahoki isho cyabarukura ishaga manzizi enyindo zajwa akanone kajwa ahansi ne hajwa ahabwa bakunda imyaka 25 hona takumura nabandi bakisha. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nabakubanga osubscribinga kikole tubeerenga ate tutambula ffenna mukutu gwa Red Zone TV sebambulire Patrick Nzemberawo kubanga nkutuusako update mu mawulire ge tulinawo era genjagala okubanga nkuwa agaakagwawo breaking news ganono nga gava mu district y'Erukunjiri ekitundu bakiyita Kyempisi sales Kyempisi ne Kyenzimbire mu sub county manyiddwa nga Kikagate mu district ey'Erukunjiri. Wuliriza bulungi nnyo jukira gye buvuddeko obadde ng'olaba obutambi nga bwengenda okulaga olabe ekyaliwo era nkubuulire butya bwe bizzenga bitambula. Wetwogerera ng'abawagizi b'ekibiina ekya NRM bawerera ddala 10 bamaze okubeera nga bakwatibwa oluvannyuma lw'okuba nti poliisi baakizudde nga bano beetaba mu bulumbaganyi mu kulwanagana n'ebikolobero ebirala ebyagenda maaso naddala ku lunaku olwo nga bwe nkugambye bino bwe baali bibaawo. Ekibiina ekya NRM kirabiddwako emirundi mingi nnyo nga beetaba mu bulumbaganyo bw'enjawulo abawagizi nga beetaba mu kulwanagana beetaba mu bikolobero omuli n'okubba omuli okutta omuli okutulugunya n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati mu district y'Erukunjiri waliyo akamyufu ka NRM akagenda mu maaso. Waliwo abasajja babiri nga bonna ba kibiina kya NRM bagenda mu maaso n'okuba nga bavuganya. Omu bamuyita Alex Byarugaba era ng'ono yaliyo yakiikirira constituency eya Rukunjiri North. Bamuyita Alex Byarugaba Bakunda. Munne gwavuganya naye bamuyita Mujuni Mari Asensio. Bano nno abawagizi baabwe gye buvuddeko bagenda maaso n'okulwanagana era n'emmotoka y'omubaka ndowooza alina bye yabalimba ne baba nga bagenda maaso n'okugiteekera omuliro nga bw'olabye mu kifaananyi kino era nga bwenjagala olabe mu katambi then nzije ate nsooke nkunnyonnyola kiki ekyaliwera ki ekigenda maaso n'okubeera nga kibeera emmotoka yayokebwa kakasanga akatambi kano wakalabako naye kankakwongere nzije ate mbere nga nkuwa emboozi baani be bakutte lwaki babakutte era olowooza lwaki ensonga zino oba ebikolobero bino bigenda maaso mu kibiina ekya NRM ate nga wulira amawulire gawandiika galaga nti ebibiina ebirala oba oliawo bye byenyigira mu bikolwa bino. Kakati wuliriza bulungi nnyo njagala osooka olabe ekyaliwo ekyaviiriddeko emmotoka okujja ne pikipiki 3 okubeera nga nazo zaayokeddwa. Abantu bagamba omubaka yatulimba wa NRM. Tetwagala abantu ba NRM bagenda kutulimba oba oliawo ebibiina ebirala birabika bibagenda okubanga balinamu essuubi. Wuliriza ebigambo ebitambulira ku katambi kano bw'oba onaasobola okubeera ng'obiwuliriza. Bw'oba tobiwuliriza njagala kuwa mboozi nga bwe yatambudde. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera atanaba kubanga subscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Wuliriza ezimu ku mmotoka ezaayononeddwa ezimu ku pikipiki ezaayononeddwa nkugambe ziri piki 3 zaayokebwa. Bajaaji bokisa UFZ 889Q eyo baagyokya ne bagiteekera omuliro. Emmotoka ekika kya Toyota Harrier Kawundo namba UBA 438X eyo nayo bajookezza n'esigala bulere. Pikipiki endala UGA 309L nayo nga bajaaji bokisa nayo bajookezza era nayo neefuuka bulere. Bano n'abalonzi beeno balabika nga si ba bulijjo gwampuliriza bayokezza pikipiki 3 ne bookya n'emmotoka ekika kya Harrier Kawundo. Kakati gwampuliriza bano babadde mu district bagiyita Isingiro sorry wali nkozemu ensobi naye district bagiyita Isingiro era nga constituency eri mu kuvaamu olutalo luno bagiyita Isingiro South constituency. Omubaka abakiikirira ye Honorable Alex Byarugaba Bakunda gwavuganya naye ayagala okukwata kaadi y'ekibiina kya NRM bamwita Mujuni Mari Asensio. Kakati abawagizi baabwe baatuuse n'okuba nga waliwo abagambibwa okuba nti balabika nga bafunye ebisago eby'amaanyi naye ekindeesezza eggulire lino njagala ompulirize bulungi nnyo. Tewannabaawo nsonga yonna ekolebwa
tewannabaawo kampeyini zonna ziyimirizibwa, tewannabaawo omu ku bakulembeze bano agambibwa okuba nti oba akwatiddwa oba poliisi yamuyise, nga bw'ozzenga okiwulira ku campaigning rallies ez'enjawulo naddala ez'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Bino zitenga obiwulira, wabula kizibu nnyo okubanga wali owuliddeko abakulu bano nga bayitiddwa naddala b'ekibiina kya NRM kyokka ng'ebintu nga bino nga sina by'amaanyi nga bino bibadde nga bibaawo mu kibiina kya NUP, ate ng'olumu ebiseera ebisinga bino biba biva ku kitongole ekya poliisi. Bebateekawo embeera ey'akajagalalo, bebateekawo embeera ey'okusajjula embeera, wabula ne weesanga ng'ate abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform either nga kampeyini zisaziddwamu oba ng'abakulu bayitiddwa. Kakati njagala owulirize amawulire gano bw'owulira, omukutu baguyita Redison TV, Sebamulide Patrick nze ndiwo okubeera ng'ate ngakuwa okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Nairo Post. Batugambye nti ekyamaanyi kyokka ekyakakolebwawo era kye basuubira kyokka okubeera nga kye kigenda okukolebwa ye poliisi okubeera nga wetwogerera yakakwata abantu 10 abalowoozebwa okuba nti bandibanga beetabye mu bikolwa bino, era nga batugambye batya 10 NRM supporters arrested over Isingiro South NRM campaign violence. Abawagizi 10 bokka ab'ekibiina kya NRM be bakakwatibwa ku ebyo ebyagenda maaso n'omwali okwokya emmotoka hali yakawundo ey'omubaka abakiikirira. Police in Isingiro district have arrested 10 people in connection with violent clashes that broke out during National Resistance Movement NRM joint campaigns in Isingiro South constituency last Friday. Nti police mu bitundu ebya Isingiro mu district ya Isingiro ekutte abawagizi b'ekibiina kya NRM 10 bana bagambibwa okuba nga balabika bebeetaba mu nsonga zino ez'okulaba nga bateekawo embeera eyavaako okwokya emmotoka ez'ababaka oba olyawo n'okwokya pikipiki ez'abamu ku bawagizi, nti era mu constituency eno abo bokka 10 bakakwatibwa. Wuliriza. The violence which erupted in Chempisi and Chezimbire sales in Chikagate sub-county saw supporters of incumbent MP Alex Byarugaba Bakunda and his rival Mojuni Mari Asensio engaged in confrontations that led to the burning of 3 vehicles. Uliriza. Nti ensosa geno yagwawo wakati w'abawagizi ab'omubaka akiikirira ekitundu kino amanyiddwa nga Honorable Alex Byarugaba Bakunda ne munne n'abawagizi b'oli mulala amanyiddwa nga Mujuni Mari Asensio bagenda maaso n'okubeera nga balwanagana omwaviiramu n'okubeera nga ebidduka 3 byagenda maaso n'okuba nga bisaanyizibwawo. Nkugambye poliisi ekyamaanyi kyokka kye yakoze tennayimiriza kampeyini z'abano, tennabakubaako omu ku bano gwesamoninga, era abawagizi bokka 10 be bakakwatibwa. Ruizi Regional Police Spokesperson SP Samson Kasasira confirmed the arrests. Omwogezi wa poliisi eya Ruizi Regional Police amanyiddwa nga SP andozabira superintendent Samson Kasasira yakakasizza nti abantu 10 bakakwatibwa ba candidates tebannaba kubanga basamoningibwa nga bwe kibadde kiba ku bibiina ebirala nga bwe tuzenga tubiwulira. Mukutu gwa Redison TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeerenga tutambula ffenna amaze okusubscribinga agenda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo. Jjukira bino byonna nga bigenda mu maaso. Enkya y'olunaku olwaleero nakuwadde amawulire nga n'abawagizi abalala ba NRM abavubuka abagambibwa okuba abaggeto abaakozesebwa ku mulundi guli ne bakola ebikolobero abamu ku bo bakedde kubeera ng'ate babakwata newankubadde abamu basobodde okutoloka. Byonna emivuyo gyonna obunkenke bwonna ebikolobero byonna bibadde bikolebwa abawagizi n'abakulembeze ab'ekibiina ekya NRM. Wabula nkugambye tewannabaayo kandidate yenna owa NRM asamoningibwa, tewannabaayo kandidate yenna poliisi gwe yawandikidde ekiwandiiko nga bw'ozzenga obiraba mu bibiina ebirala. Mukutu gwa Redison TV Sebamulide Patrick enzemberawo kubanga nga kuwa kanzija ate tubeere nga twongerayo ne updates endala. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.